Tuli ne Kabaka Kengisa y'omu ku bagenyi baffe abazze okubaawo olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 26 okubaawo nga munnange tugezaako okulaga obwannakyemalira obuli omwami Museveni, obutemu, obubbi, obutugumuzi. Muganda wange, mukwano gwange, olunaku olwaleero Museveni lwagamba mbu luyawamba era ali eyo ali mu kujaguza, naye baganda baffe naffe ate ne tuli eno tulaga mu myaka 38 gy'ali mu kugamba gye yawamba, ate naffe ne tulaga obwa dictator bwe n'obutemu bwe. Kwegamba bino ebintu tubibalira ddala nga bwe twabisuubira. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency Mukama waffe, twongera okuyozaayoza ate n'okujjukiza nti tutambulire wamu, agali awamu ge galuma ennyama. Omukulu Yoweri Kaguta Museveni mu kaseera nga ali eri ali mu kulowooza nti nno yasobola buli kimu era nti yamalako buli kimu era nti kwegamba yeefudde Katonda waffe, naye ate naffe tukyagenda mu maaso n'okumulaga obwa dictator bwe n'obubbi bwe bw'agenda ng'akola ku bannansi. Baganda bange, mikwano gyange, Museveni ayinza okwefuula ategeera ebbanga lyonna naye tagenda kutegeerera bannayuganda bayeyanira nkyukakyuka, bannayuganda abaagala eggwanga, bannayuganda abakola buli kimu ekisobola okulaba nga Uganda yaffe neekyuka. Museveni agenda kuba talina kyabagamba. Tweyanzizza nnyo baganda baffe bannayuganda abeewaayo, naddala mmwe abakola eggwanga lino, era nga tusuubira nga tuli bagumu nti Uganda yaffe ejja kununulwa. Museveni ayinza obbikola ng'alowooza byakola bigenda mufuula mulwanyi, bigenda mufuula wanjawulo, naffe twongera okujjukiza mwami Tebukabulwa nti munnange tolina ky'otugamba, mwami Museveni, tolina ky'otugamba. Ate twongera okujjukiza nti ffe tutambula era tumanye olugendo olw'enjawulo. Era baganda bange era mikwano gyange, twagala obategeeza nti olunaku olwaleero mwami Tebu talina kyatugamba. Museveni ne bw'anaagenda eri n'asayininga n'akola buli kimu kyakola, ffe tujja mwongera mujjukiza tolina ky'otugamba, wabula ne twongera okugamba nti oyonoonye nnyo eggwanga lyaffe era kituluma nnyo kubanga musajja gwe era twongera okubagamba nti nno Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, elected President of Uganda, ajja kuba ow'enjawulo era ajja kukola byonna byonna ebisinga eby'abalala. Ffe tubajjukizanga ne tubategeeza tono pulezidenti waffe omulungi ow'abantu, pulezidenti w'eggwanga lino Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yajja kubalumya mutwe na kubalaga nti tusobola okuyimirirawo ku lwa bannayuganda, era tubasuubiza nti tuli basiimu nnyo. The elected President of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, mukama waffe ne baganda baffe mwenna awa National Platform, bannange tuli basiimu, tusaa tutambulira awo. Uganda eyawamu, Uganda etambula, era Uganda eyawamu bannayuganda bangi bagitunuulidde, era bannayuganda abatunuulidde Uganda eno tuli bangi nnyo, ate era nga tusuubira nti tujja kufuna byanjawulo, eggwanga lyaffe lijja kuba nga linunulwa. Kingisa tukusanyukiddeko nnyo, weebale kujja okutwegattako okulaba nga tutambuza ensonga eno. Tuli Makerere Kavule baganda bange, beera bwekyo bweri, tebalina kye batugamba abo Batebukabulwa, tebalina olutalo nga luwedde tulivimba mu Uganda empya, tuliyambala engule zimasamasa. People power, our power. Ngenda kusaba Secretary General waffe ajje atuwe essaala. Oyo omusajja yali mubuulizi
bana bayimirira ku makubo nakola n'ebyamagero kumukubirako omugalo sebo musumba kusinza sebo people power our power NUP everywhere. God, Katushabe. Father God, we thank you for this day. We give you praise and honor. We thank you for the leadership of the National Unity Platform. We thank you, Lord, for everybody who is here. We pray that you come and be with us in our midst today. Above all, Lord, we pray that you give us victory in this struggle that we are involved in. May you give us victory in our struggle to redeem this our nation. Give us victory, O Lord. I am coming to Kusaba. Otuwo buwanguzi mu struggle eno tetulimu. Abanyunyusi bakanywa omusaayi. Ayi Mukama Katonda waffe obasinga amaanyi era tusaba obagobe mu linnya lyo tusabe nga tukkiriza. Amiina. Sibo. SGO balenyo. Bananga musobola okutuula ku nsi. Nga tugenda maaso Kabaka Saba, King Saba, President Kamiwo Nyonyo nga tulanga tensaba okutumu okulagasa omuganda tuweba bisinganyola kuyanja yesebo kusuddeko ekintu naye kuli kimundu zizina ekiberenge kyange ntole netegereza sinema yesebo okutandikwa n'owageta saamulezi kitambulirawo olinamu maani awo kyotemuzaakayo tukyakalimu akayimba kamu wena ntuyagenda wenasinebona Bye.
King sana si. Ana nikukuye kwa mugalo. Abana bamfiya kasete. Ate nawe jagala kaleke kukitere kuyambe ku mafuta sonja. Ngatekera nkanga baba nyuwa ina. Beyazizenyo. Era we bali na kunyuma mwiki kyambalo. Nara ino kulembeza omu tegera kulagaga. Munali bwe. Mwisi yakola akayimba. Mugalo bya Amerika. Sebo ona.
Yes, yakatwega tako tuli makerere kavule lunaku lwalero balita public screaming natugenda nabagenda kuzanya filimu timbo lolola bagagadde filimu gyebakwata nga sizanye wabulanga ate yona mugenda kwambira lunaku olwalero wekumire ku Sky Soja Uganda totagalata nga ate tuli wamukyakutedda abayibi bonna be Uganda bwebali King Sawali wali ababirona bakali abantu abenjawulo banabyabufuzi abenjawulo bonna bazze olunaku olwaleero okwerolerako public screening filimu gye bayita President
Mr. President. Okay. I wish I could be a window. I was talking Monday to Sunday. Hey, hey. I wish I had wings to fly. I would fly and take you far away. Hey, thank you, little boss. People power. Little boss. Wakati tunatokea tusemberere cyatulese wana. Mr. President, abakulembeze w'abijja bwebali. Tulina the leader of opposition. Secretary General of David Lawson, Chairman Nyanzi, Mr. Kunga, Honorable Kunga, Uganda Kunga, Chairman Nyanzi, Honorable Hassan, Honorable Sekabila Dennis, Honorable Mulima Mayuni, Honorable Katabasi, Saba Yimbi, Honorable Jufle Rupaya, Binoni wa Mayor Serunjoji, Mayor Munyanyama, Ali Munyanyama, Deputy Mayor Fatuma Weruwaga, Premier Speaker of Zahara, Speaker Naja Nasib, Speaker Yombia Wabai, tulina ne ba NEC members abaliwo badde mbasaba muyimirire tebali nabo secretary staff nabo webali Foot Soldier Tata Bobby Yes, yakatwega tako tuli Makelele Kavule tugezako tuli mu public screaming nga bagenda kubalaga olutambi olwakwatibwa era nga right now wenjogerera ndi wano NUP officers njogera okubalaga ekigenda mu maaso wano everything sawa zino kino kyakiri manja abantu bangi nnyo bambakyayingira bambazedda kugezaako okwerolera kyebayita kulabisa dictator mpaka kuwulira bubi lunaku lwa leero mwenna kyekino. That's what happening here at NUP offices Makelele Kavule. Wherever you are, just come over, tell a friend that everything is settled. Everything is settled.
Embeera bwetyo bweri wano ku kitebe kyaffe ekya National Platform nga tulina omukulembeze waffe His Excellency the Elected President of Uganda awamu n'abakungu abalala. Tutambudde bwe tutyo olunaku olwaleero era nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Elected President of Uganda gwe tuli naye mukama waffe, tusuubira era ne tusaba nti buli kimu kijja tambulira ddala bulungi era tuli bamativu nti pulezidenti waffe waali tewali kigenda gaana, tugenda kutambulira ddala nga bawanguzi. Tweyanzizza nnyo mwenna abazze ku lwa pulezidenti waffe ne ku lwa bannayuganda. Tuli basiimu nnyo bakama baffe, mwebale kujja, mwebale kuweewaayo kulwanirira ggwanga era mwebale kutambula wamu ne bannayuganda. Tusuubira nti tujja kutambulira wamu tutereeze eggwanga lino. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Elected President of Uganda gaali wamu naffe, gaali wamu ne bannayuganda, gaali wamu ne bannayuganda, gaali wamu n'abaani. Tujja kuba bawanguzi. Uganda yaffe ekulembeddemu kulaba nga His Excellency Elected President of Uganda ate atutwala mu maaso ate era nga atutwala wala. Tuli basiimu nnyo bakama baffe.